okwegayirira okugawa maama ali ekimirembe. Abagana Mukama yeebazibwe n'okusaba. Kitaffe w'ekisa ekingi tukwebaza. Tukwebaza olw'okubanga tuli wano olwaleero. Tukwebaza Kitange w'ekisa ekingi olw'okubanga otukuumye ng'otwadde obulamu nga tusobodde okukuŋŋaanako wano. Mukama twessa mu mikono gyo mu kiseera kino nga bwe tuli. Otusaasire ayi Mukama Katonda waffe otutambudde obubi. Otusaasire ayi Mukama Katonda waffe otwogedde obubi. Okulowooza kwaffe, okukola kwaffe, okutegeera kwaffe era ne byonna bitukoze olwaleero ayi Mukama. Era twebaza Kitange w'ekisa ekingi nti okusonyiwe. Mukama tuyimiridde wano okusaamu abantu bonna mu mikono gyo Mukama. Tukimanyi nti muffe mulimu abalwadde. Tukimanyi nti muffe mulimu abali mu kulumwa. Tukimanyi ayi Mukama muffe mulimu abali mu bizibu byonna Mukama bye tutasobola kumenya. Naye Mukama tumanyi nti tusaatukkiriza era nga tumanyi nti olwaleero buli mutenda ogenda musinkananga bwali. Kitange w'ekisa ekingi twebaza olw'ensi yaffe Uganda. Twebaza Mukama nti tuzaalibwa mu nsi eyo. Twebaza Mukama nti newankubadde ng'abamu wano baatwala obutuufu olw'obusuubi naye era olyagamba nti na Uganda. Mukama twebaza olw'ekyo. Twebaza olw'omusana guli mu nsi yaffe. Twebaza olw'ebibala ebiri mu nsi yaffe. Twebaza olw'emmere eri mu nsi yaffe. Twebaza Mukama Kitange w'ekisa ekingi olw'enganda zaffe n'emikwano gyaffe abali mu nsi yaffe Uganda. Twebaza ne Uganda ne community wano Mukama olw'okuba nti tubamu. Mukama tukusinza era tukugulumiza nti obeere wakati mu ffe mu byonna bye tukola. Twebaza Mukama Katonda waffe olw'abakulembeze. Twebaza olw'abakulembeze ab'ennono. Twebaza olw'abakulembeze ab'ekkanisa. Twebaza olw'abakulembeze abafuga eggwanga lyaffe Uganda. Era Mukama mu kiseera kino nga waliwo okulonda. Tusaba Mukama Katonda waffe buli kimu kyonna kyonna kitambule Mukama mu kisa mu kutegeerako. Abakulembeze bonna Mukama bawe ekisa. Bawe okutegeera okuva gy'oli okusinga byonna. Kubanga Mukama w'otali tebaliiwo. Kitange w'ekisa ekingi twongere okusabira bannaffe abayise mu kufiirwa baloozi mikwano gyaffe bakaleebi baafiirwa muganda waabwe. Tuwaayo omukyala Maria Lubanga ne famire yonna Mukama olw'okuviirwako mutabani waabwe Grace. Tuwaayo abantu bonna abaafiirwa era abalimu abamu abatagise nakuleka Kitange bonna tubakukwasa. Mukama tukukwasa byonna ebirabu bisinga obukulu abaana baffe. Mukama abaana baffe bakulembere mu nsi eno gye bali ate era nga beenyumiriza mu buwangwa bwe balina nti bannayuganda. Kitange w'ekisa ekingi bakwaka totuuki eyaka obulungi. Bakulembere Mukama mu kusalawo kwabwe buli kye banaakola buli kye banaayogera Kitange ogire wasa gye bali. Tukukwasa ekkanisa yaffe y'okusinza mu Uganda era Mukama nga tuva ku nnimi ey'Obuganda. Kitange w'ekisa ekingi otukuumire wamu otutegeeze bw'ono okyamye Mukama osonyiwe era Mukama otusaasire tutambulire wamu mu kwagalana mu kukkiriziganya era ne mu kutegeeragana. Kitange w'ekisa ekingi oli w'amaanyi osaanye okusinzibwa n'okugulumizibwa. Tukwasa Reverend, tukwasa abakulembeze b'ekkanisa, tukwasa buli muntu yenna Kitange akola ennyo okulaba nti ekkanisa yaffe negenda mu maaso. Mukama obeere w'amaanyi. Mukama ate era twongere okukwasa era tugenda okwongera mu maaso okujaganya nabo. Kitange w'ekisa ekingi obakuume obasanyuse mu bulamu bwabwe. Mukama tukusinza tukugulumiza ekitiibwa n'ettendo waffe.